wakola na producer ku same nga producer producer chomulala gujukira go waleta saleta bangi era kati mu period nga kusema zenze nali mpulira nti kati onamala seta ka producer mulala but then this guy came in bamwita Zion ke ye yali yangu asennaku kubanga yali sad yali afaana n'okuba mu mbeera embi ennyo okusukkako so ne mugamba akubemu n'akuba sijjagamba nti nali so impressed ne kye yakuba naye nawulira nti netaaga omuyamba kuba yali ate yakuba afro yennyini yali akuba eno eŋŋoma yawa n'ewaka kati nemmanya kati nfunye abantu ba mirundi ebiri akuba ey'ewaka n'akuba etali y'ewaka kati bonna embagatta tugenda kutambula nga ttiimu so nentandika naye omukwatako Zion ke nga mukwatako nga mubuulira ebintu ebibeera mu z'ewaka neri nga mubuulira ebibeera mu za waggulu ezibuuka netusabula endongo so otambuza otya reverb ne producer babiri embeera yali etya embeera tebanzibu oba okoze ekintu oba osobola okukiteekerawo system policies so walingawo policies nti producer aba bookinze time nti agenda kukolera omuntu okuva saa 8 paka 10 teri mulala twalinawo ekitabo owandiika mu buwandiisi ngenda kukola ne gundi ngenda kukolera gravity ku ssaawa bweziti ngenda kukolera omuli wasangawo ng'onaawandiisewo tawandiika wali nonnoonye balala. That is how we did business. Barbi Omuyimbi amazo setting a studio atademba producer. How far did you go with your music okuvolo? Very far. Ata unakolera enyimbe ezisinga okuwooma kyemutayinza nakukkiriza. For example, Beautiful Baby. A beautiful baby. Okay, okandukube namuko. A beautiful baby. Oh baby. A beautiful baby. Ay 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 ay. Wankubya kigwa talina mboko nembola. Olwantemya koti nendaba eriiso bwe lyetola. Nice and lovely. Oh lovely. Nice and lovely. Lovely. Oh. Muchuzi bulijjo gwe nninda muchuzi love you. Ezo zonna project za Reverb Barbi Omuyimbi. Tusooke twogere ku management ya Reverb Studio. Wagikwasaganya ng'otya? Kyemanyi company yali nnene. Anti nkubuulidde engeri gye twakikolangamu mu kukola emirimu then simanyi management part kijoyagala okumanya kubanga mu management namo mulimu administrative, mulimu finance, mulimu human resource, obo managing a company, mulimu departments kati beera specific. Oyina akantu koyogedde ku Zion K nti yakwaza ekisa. Toyina muyimbi gwe waleeta kukolera awo kubwerere. Abayimbi abasinga bakola ennyimba nga tebasasula abamu. Sijja kugamba nti abayimbi abamu bakolerako ku bwerere. I mean waliwo be nawangazi offer nga nange njagala okukola naye nga nnyimbira bulungi ngamba okay tugenda dukola. Kiri ku part of management. Mbadde ngamba. Nti mwakitambuzanga muti ekyo? Yakolanga n'abaami. Kubanga mu lugero lumu tuwuliramu bitone because it was something I want to know. Yali akola ki? Tuni yali muwandiisi ono yali ahandolinga kino. Oh, okay. You want to know how Reverb was operating? Yeah, nalina receptionist waliwo omuwala yabeeranga mu video z'abayimbi. Mu video ya Chameleon ne Melody. Oluyimba lwabwe ayagala nkole kinze akakawala ke kali ka receptionist then nalina abawandiisi b'ennyimba nalina bitone nga muwandiisi yali muwandiisi ate yali muyimbi ayimba mu Reverb
Yeah, so I had a lot of artists there benyambako nga mba promoting talent zaabwe nga mbatwalanga ba member ba Reverb era ngenda kusigninga n'abalala ne kati tugenda kola auditions ngenda kusigninga abalala. So I had bitone nga muyimbi ate nga muwandiisi kuba nali oyo namumanya kuva dda mu church eri twalinga tuzina ffenna mu chain breakers nga tuli ba creative dancers. So immediately olwatuuka waggulu bwenti naye namusembeza yajja ne musembeza. So yali muyimbi mu Reverb nga ate muwandiisi wa nnyimba era nga omuyimbi yenna wajja nga ayagala kuwandiika luyimba ng'aleese ssente nga mukubirawo bitone jja tukole zino ssente wandiika oluyimba type bweti ne bweti n'awandiika ne mugamba akati bino ebigambo bijje muteekawo bino ne turedditinga ne lubeera perfect. Twawandika ennyimba twandika n'ez'omu Lufalansa twandika oluyimba lw'omu Lufalansa luwo omukamala olw'omukyala muyimbi weeye Burundi ennaku zino mulaba nnyo ku MTV yayambukira ddala naye w'amaanyi. So twawandikanga ennyimba nga n'ennimi zonna endala tuziwandiika ne bitono oyo. Then nalina New York yali muyimbi naye yali atandika nnyo yali akyali ku level etandikira ddala okitegeera. So sijja kugamba nti yali w'amaanyi naye yali atandikira ddala. Nalina Liri Puzzle yali atandika naye ng'ate ye alinamu ekibuli nga alumbalumba nnyo kati eyo neŋŋamba okena ono omwana naye alina spirit y'amaanyi naye n'asembera ne tukola. So twabeerawo awo ng'ekibinja ky'amaanyi nga tukola music wakabi abo nga mbakugambye then ba producer nalinawo Kuseimu Zionike. I think Kuseimu yalina mu bya finances bya studio. I think so, yeah. Embeera etuuka ku ngero ze zijjanfuna nti ba producer batukeseera ne bava ku Reverb bavaawo osigazaani bavaawo ku Reverb because Kenzo yagenda nabo. I think kuba naddamu balaba nga bali wa Kenzo ekyo tekyansanyusaamu nnyo nga nze with Kenzo era kya affectingamu enkolagana yange naye because yatwala abantu bange kale kaŋŋambe people who are working in my business without okwogeramu nange nga mukulu munne oba nga mukwano gwe nti this and this person wants to come this side, are you okay with it or what? Of course I would say nandigambye kiri okay singa yali akugamba era nandigambye kiri okay mu buli ngeri yonna. I now would have said it's okay naye just nawuliramu nti this guy ngatawo andazeemu omutima ogutali mulungi. Yeah, but I'm not complaining now kubanga iyo session yaggwawo kati ndi babijja omupya. I don't have time for the past and I'm so focused to the future. Yaddawo era twawadde ne kudduwaawo ewuwe bulungi nnyo nga tulomba edduwa yaddawo tuli fine. What was Sky Zone? Sky Zone kati tukola Reverb studio. Tukola Reverb studio ne tuwulira nti ate no kati studio ate twagalayo entertainment label etwala byonna erumba paka eri waggulu kubanga nalina Reverb nga company ng'ekola n'ebizigo nga ngiwandiisiza era ne kati ekyaliwo ekola ebintu bingi ekola ebizigo erimu properties ekola emirimu egy'enjawulo yeeyo ekola business naye ng'ate njagala nekiri specific nti ekigenda paka mbire kyovula nagiyiteyo Sky Zone nga njagala ekintu ekigenda paka mbire. I've always dreamt to be in the skies, so nakola Sky Zone nga beta ye manager waayo. It is the group, music group. Yeah, Sky Zone is the music group, Reverb is the studio, but eventually I've changed it all kati ntambula na Reverb Entertainment, Another Smile organization. Yeah. Another Smile organization tugenda kuba tugitukako maasawo. Tuli ku mbeera nga ba producer bagenze osawani. Ba producer bagenda nzizaawo Polo ate oyo yali abikola byonna tola nti balimba kugambye kati ate oyo yali abikola byonna nga muganjagala engoma eri loko agenda kumpa eri loko we mugamba njagala engoma ye Zaire ajja kumpa ye Zaire. So yali very versatile oyo nakola naye. It was very wonderful then also. Era 2016 awo. Entambuza ya promotion wa music yebadde etya? Eyo yebaddemu obuzibu okusinga sijja kukyekweka. Okusinzira nga nkugambye nti nze nkola oluyimba lwange engeri gye mba ndwagalamu era kayanjawulo ku bayimbi abalala mba passionate nalwo
sometimes waliwo ebintu ebimu ebinnema okukola. For example, presenter wangamba nga mutwalidde oluyimba mbusooka ompe emitwalo 3 ndwagadde lulungi naye sooka ompe ekya3 ndyoke ndutandike. Mpulira nga atadde price ku kintu kyatamanyi. My song doesn't have to have a price onite omuntu okuluwuliriza. Nze mpulira nti omuntu alina okwagala oluyimba lwange n'aluwuliriza. If you don't love it and you don't listen to it, it is not my problem. And I'm not supposed to buy you to listen to it. So ekintu ekyo kibadde nga kimpa obuzibu mu industry. Era nze njagala okuba oluyimba lwange obere mukwano gwange nkwagale nkusange wantu nkusiimeyo n'ekizike nkugaye blood funamu amafuta omulimu gwonkolera ngusiima. But nze saagala nkolagana yakuŋŋamba nti sooka ompe then ziggwako mu wiiki emu olina okwongerayo endala wiiki eddako. Mba mpulira nga talenti yange oli mu gindeetera ate njigule. Oyagala negule ku talent yange, which is very important to me. So ekibadde kimpamu obuzibu naddala nga manager better agenze kuba ye yali alina engeri gyakikwasaganya nga manager nga atunuulidde business yateeka okuba yali akikola n'atambuulira oba ngeri gyakikozeemu. But music was playing so much when he was handling it as a manager. Then wekituuka nti ate muyimbi nina n'okwehandlingira business, it became a problem. Kubanze ng'omuyimbi mba feeling different about my music, and a business person aba feeling different about the business. So this new reverb is when I've got a new management that is going to feel about the music as a business. Nze ndowooze ku music as my talent, as my passion. Katono nnyo onanso okaleeta kano ndabanga muganda waffe Musuuza yatwanula kuba Martin Beta yafundikira manager wa Musuuza Usei bonna team yonna yatambula etyo okugenderera njagala otunyumiremukko lwawulira. How was it? Yeah, that is why I told you eventually when those things happened I felt sad and I felt a little bit bad about Kenzo okukola ekyo ekintu. Usei yasooka okugenda wasooka n'osigala ne Beta? No, I just saw people going one by one. Okitegeera. Yeah, so it happened like that, and ne yali girlfriend wange naye n'agenda Germany. Kale ne mbeera nga nfunamu some little discouragement, setback in that way, because bw'oba omaze connecting on a team, so I can't tell why they went. Since amanya omuntu yabaterawo a better opportunity, which has to be the case, oba balaba more bigger opportunities. Do you believe that Martin Beta yalina okutwalibwa enyuma n'ebirooto byawalanye kuba tulinga babiri abawala? Even newebeera an organization try to gitandise ne Beta. We had the idea already and we are building it. So you're still building it with Beta? No, not with him, Katinji building but we brought up the idea together that we need an organization an NGO to work in the community as we entertain the community. How different was Beta? Because Beta mulabango omuntu wanjawulo. I don't know, but everyone is different. Buli muntu wanjawulo mu nsi muno. You understand? Bogerageranya music wo nga Beta kwasaganya n'embeera nga gyotugambyemu. How different? Embeera y'emabega. No, I don't want to bring this thing of praising Beta that he has to be praised, because I told you I'm a person who believes in myself, and circumstances don't tell me anything, and people don't tell me anything. I believe in myself, and that is my spirit. It is my nature. Sigenda chichusa. Okitegeera. So omuntu yenna bombuza and the situation, everything has been good for me, everything has been happening for me, not on me. Buli kimbaddeko kyonna nkitwala nti kyappeninze ku lwange, for my benefit, for my betterness. Bwetudda ku tombuuza concert, ojjukira lwaddamu okukola concert or any other activity? Yeah, naddamu nenkola concerts ez'enjawulo, naddamu nenkola emirina, naddamu nenkola performances around the world, around the country. Yeah. So twogere ku nsonga bweti nti tubadde emyaka 2 nga bembi muri lockdown. How have you been surviving, Babij? Ate kyewuunyisa nti nno mbadde surviving ate nga ngejja buli lunaku. Abayimbi bonna ndowooza mubalaba bagejja mu lockdown era bw'oba okinotisinze abayimbi bagejja. The reason is omuyimbi kintu kya mugaso nnyo nti
Omuyimbi talina na kutoiringa in life because alina special gift that nobody else has. So that special gift ne mu Bible bakugamba kikuseguliza. Ekintu ekikuseguliza kitegeeza ne mubeera mu lutalo nga amasasi gakaaba abayeekera. Bajja kugamba amusooka mu muzeemu Barbi je kasooka ayite dasaidi eno. Onfune kitegeeza. In lockdown you cannot suffer when you are gifted as a musician. Era wabaawo omuntu mukwano gwagamba Barbi je oli oti eyo nti muganda wange leero tebiri bulungi obimanyi tetukola. Nagamba okay kankukole bwenti janguko wange okitegeera. So you keep living like that with the friends, with that highness jobolina ekuconnectinga n'abantu abali high. Yeah. Connection yo ne ba Back Boys boberanga nabo ngoteeka abagenda. Elietya oyogede kuba bitone ba New York bani. Yeah, my connection is a bit down with some people and high with some people. For example, Bitone, we are so much closer. Culture, we are so much closer. Then the rest of the people we talk, but we are not so much closer until tufuna nyo events together oba kwechaliranga oko oba okuchiringamu awamu oba okuteesezaamu, you understand? But you are connected, mwogera mwebuzako ku WhatsApp, mweraba ku status, mwe commentingako in that way, but it is not the other connection. Bogatta producer n'omuyimbi of okola ki byonna bigwera mu music. Twogere ku achievements eza Barbi Jengo omuyimbi ate producer. Achievements zange nyingi nnyo and what I can say, I'm living a successful life. Every day I do the things I want to do. What I mean, leero emba njagala genda kuwuga ngenda nempuga. Leero emba njagala kutuula nsoma akatabo kange ntuula nensoma akatabo kange. I'm not worried about my future. I'm not trading my time for any money or what. I'm doing every day what I want to do. So I take myself to be a successful person. You understand? I make all the decisions about me ngaziri for my goodness. Sina muntu yena controlling. I'm like that person who is successful. So that is one achievement that I'm so proud of, because not so many people are feeling that way about themselves. Abantu abamu bawuliranga bali controlled mu bulamu bwabwe nenze mpulira nti ndi free went. Number 2, what I also call to be my achievement is the connections, the network that I work in. Abantu benkolagana nabo buli lunaku lwange bweruti bansingako abamu bali waggulu kati mbeera nsigala ngenda bwenti. Abamu banjagala bampa omukwano. I get love all the time. Abantu bakusindikira messages, bakubira, bakufaako. So that is a big achievement okuba nti oli loved in that way. Before wayogedde ku nsonga ya Another Smile naye nga tenagituuka ku waliwo akatalekeka. What is your worst experience in music? Okay, my worst experience in music, there are 2 things that have hurted me in the music. Ekintu ekisooka, Katongole omutongole yabba ssente zange mu music muno. Twakola ddiiru naye n'atagituukiriza. Kyannuma. Ekyera nkitwala nga worst experience. Paka nga yeetonze nanneetondera, because I'm not a kid, I'm a grown-up person, of which Bonsobia it is your responsibility to bring back the relationship. So Katongole yanziba, I will talk it paka. Era namulaba naawo nga yeesimbyewo neŋŋamba no. I didn't wish him well, era teyawangula. So it comes back to you. Then number 2, what I would say is a bad thing that happened to me. Maybe I can say, but nothing else. Okay. Nothing else.
For sure, nothing else. Sagala nchirowooza, sagala nchinoonye bunoonya mbwongo bwange. Ekyali ekibi kirina kujjirawo. Kitegedde kibeerawo ku kawompo nga kikondola. Kati kyekyo nze nkugambye. I've been in a very good environment of working and nga nnyumirwa byenkola. Until that thing ekyo kyempulira nti kinkompola. How can a person that I work with that we are going to meet again and again and again do that to me? So kyekyo kyenkugamba. Another Smile Foundation. Yeah, Another Smile organization. Chajanga calling, nga dream. I've always been this person who's giving out to people. Nga nkola na oluyimba nenkuwa ne credit yo even if you have not done anything. You understand? Giving like this. When ali omuto ku myaka 17 giri gye nkugambye, I adopted a person. Omwana nga nendi mweri embera gye nagambe yokweyiyeeri nenga n'omuntu omulala gwe ngambi kankujje mu kyale wa mujje. Right now is very successful against Mawanga. You understand? He's becoming a pastor. I'm proud of those things in myself, but this is a calling that I have of giving out. Nze serekera nze nemba nyumya n'abantu ewange waka abantu abamanyi byonna ebintu ebinkwatako. It is very unfortunate for me nti mba saagala kikola nekanga omwoyo gwange guli open gwaniriza gugaba. So in that way calling ewe nzigira nali siri mu mbeera nnungi nnyo nga nina ebinyigiriza personally ebiri mu financial bracket eyo nga binyigirizaamu, then nenfuna calling ngamba no, there is another smile for everyone. There's another smile everywhere. We can create another smile to the whole world. Buli muntu gyali nafuna ku another smile. So this thing of Another Smile organization is not just a Masajja community thing. It is something for the whole world. Yogenda kulaba mu myaka nga 10 nga tuzimbye ebibuga mu nsi ez'enjawulo, Somalia, nga tuzimbye retreat center mu nsi ez'enjawulo, kitegedde. So saagala mu kitunuulirire wano ng'abantu abamu we balaba, njagala mu abazze wano n'abandaba muggule amaaso mulabe nti this is a revolution that I'm advocating for, which I call Another Smile revolution. This is a revolution that we can do together, fena. You understand? If we have this management, this dream of Another Smile, you can be donating or giving in emitwalo newegibeena ku muntu afuna ennyongo wayo emitwalo 5 omwezi muzimbe ekibuga ewantu ekigenda okusanyukiramu abantu bafune smile, ekigenda okuyamba abantu ab'enjawulo abatalina buyambi. Nga tugambye tugenda kuteeka ssente Masaka, twetaaga okuzimbawo essomero abaana bajje basome. That is something that we should all love to do. That is something we should all be doing, even if you don't love it, because we are able to do it. Teri muntu agamba nti bwengaba emitwalo 5 ngenda kufuuka mwavu, because it can never happen. So that is the revolution that I'm leading in Another Smile. That is the dream I'm chasing in Another Smile. And those are the goals that I have. And that is what I'm building here wonsanze wano. Okirimu bwoya kubago wakitandika nayo tugambe nti yagenda. No, oli tusatandika nayo Another Smile, oli better. Twalina idea. Era ndaba gye yagenda bakikola because they are doing it with Kenzo. They support the footballers, the soccer. Tebalina organization ya soccer. So he went with that idea, naye is keeping on, which is a very good thing because fenera tetusobola kuyamba bantu bonna, buli omu alina okuyamba. So that is it. Nze wano kino Another Smile na kitandika nga nze, then nfuna support ya mama wange ne bakwano bange abaninanye abalina omutima ogwo abakifiiringa abawulira nti tusobola okukikola benkola nabo. Emyaka nga 10 nga bwotugambye waliwo tukusanze omuntu watandika organization obange eyo ebiseera ebisinga terusangawo abaana. Oyinamu abaana balabirira essaawa zino? Abaana tubasanzawo bengambye bafulumeko bagira bazannyamu. Sirina abaana bensuza nti basulawo. No. It is a community outreach. Yeah, it is a outreach. Omuntu tumuyambira wali. Because at least if it is to get children, at least it has to be a school. Mukulowooza kwange munze kyenjagala. It has to be at least a school where they come and study and then go back to where they can be taken responsibility of. Nze ndi muyimbi. I cannot have a very
sisobola kukola ekyo kale mpulira nkisobola but in another round nga administering and that also cause nakyo kyetaagisa level ndala ey'okulaakulana so tugenda mpola tetuli ku bwangu nnyo tugenda mpola because we are doing what we want to do. Nga tumaliriza olunaku olwaleero Babije njagala nkubuuze ompetekyo ku katale ka music nga bw'okalaba essaawa yakakati ne ongoing politics ekimu kiyingidde mu kinne waakyo kino kyemmanyi si yembeera bwe yali nga mutandika yabagamba every man is a political oba servant oba political animal kiri awo bwe kityo naye nti buli musajja alina okubeera ng'ali in attachment n'obukulembeze obufuga ensi so tolina woyawula muyimbi na politics tolina woyawula musawo na politics tolina woyawula buli muntu yenna alina okubeera involved ne politics kubanga eri politics ekusetingira policies gwe kwotambuliza obulamu bwo so ebyo byonna ebyabayimbi ogenda mu politics oba politics okuyingira mu music nze tekineewuunyisa nkimanyi nti just lwali twali redundant nga tetubifaako kuba twali tetunnafulira nti tunyigiriziddwa oba twali tetunnawulira nti tulina interest ekikola but circumstances zikuleetera okumanya ekintu ekirala nti ate nakyo osobola okukikola oba zikuleetera okwongera okuzuula obusobozi bwo so ekyo kyatuukawo kyayongera okuzuula okuleetera abayimbi okuzuula nti ate balina obusobozi bungi because actually even before nga tebinabeerawo ebiti twabeeranga sad okubeera nga oli muyimbi naye ng'olaba omuntu simanyi meeya akuyitako ali mu motoka nnene bweti choka you think you are serving more than he is in serving people but goli mukamotoka bwe kati ate bakakubanjako so there was a gap that needed to be mixed twalina okugattawo gap eyo kati saa zino ogenda kulaba abayimbi nga bavuga emmotoka ezenkanakana n'ezaba minister because they are worth that okitegera they are worth that you cannot say nti no omuyimbi are serving the whole country nga wagenda Akyalojja abantu bajja ne basanyuka ne babulira nga bali entertained abadde agenda okwetuga nga akisazizaamu because music wa amukkirizisiza asigale ku nsi awulira agenda kuleka omuziki gwe mabega and you tell me that person gwa serving to that level no muntu meya wa katundu akamu bwe kati nti waliwo olina okubanga ate oli omulabira waggulu ate no oli alina okuba naye nga akulabira waggulu so that is why the gap is coming closer twogera ku kyabayimbi emabegako ababadde beekutuddemu olw'ebiwayi buli omu n'akola abamu bali mu association eno abalala mu association eno gw'oli mweruwa nze nno nga tumaliriza ndi mu association y'aba music producer kulirwa Renex ndi mu association ya Wuma kuba nze omu kubaali ba member abasooka ogiyingiramu ndi ne mu association ya Mugema eyo nayo ya formingibwawo speed so ezo association zonna nzirimu and unfortunately kirabika nga ndi mu state egambibwa nti nina okusalawo mbeeremu emu so sinaba kusalawo sijja kulimba muntu nti ninawe nasazeewo kubeera I'm still looking in the leadership and I know we have the same goals tulina goals ezimu ku music industry ffenna mu maaso twagala kyekimu naye tulina okubanga n'abatukulembera bonna abali mu ntebe nabo kye baliko so nkyatunudde because sente zitandise okujja mugenda kuwulira obuvuyo bungi mu maaso awo yantunuulidde who will be very faithful and honest too. Okay, ngenda kukuba tombuuza oluyimba olukyasinze okunyuma mu nsi eno okuggyako n'endala zengenda okwongera okuta but these are one of the best songs in the world. Mazima tokalita nti kazole yagala gwe mu nsi eno yonna
jangu eno. Jangu 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 eno. Mangu 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 eno. Mangu 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 eno. Tuimbe mwabakamanyi zembera onendo liriza entunula tunula buli gwendabo nagansana nembonikirira dali olujja tenesamalirira nga buli kimu kyendabako kinkuwa amaaso gago gontunuliriza mazima tokayita nti kazoole njagala gwe mu nsi eno yonna abalaba kabo bayaye jangu gyendi nze tombuuza tombuuza thank you thank you thank you thank you thank you thank you amata ameru muchance my baby oyo gwe mulaba atambula she my baby tinkwenda amugambako my baby oh maziga kisasi yanandanga kobe ku kitooki oh supu wansali sweet kigaji baby oh lovely nice and lovely lovely oh nice and lovely lovely lava maso simayilo sitayilo alina ne bimpo kiwa wano nze sivawo wano kwano nkutte sivawo aligamba ti omwana yagadde munne bali banyumiza tinamwagala nempisawo she better than money I can bear poverty with you honey oh my baby kalabala sulunayo the people bakulembera akalowooza kakasembayo eri abayimbi ab'eggwanga Uganda ne baproducer kutwaliza wamu yeah kyenina bagamba kati time eno tuli very open ensi yagguddewo nnyo I'm glad some people abayimbi bakikola n'okunsinga naye nkimanyi so era kyengenda okwogerako nti kati tuli open internet etutuusa buli wamu internet esobola okutuusa ku muyimbi yenna gwe wali oyagadde edda naye n'ekirooto ky'okuyimba ne Justin Bieber kati nkimanyi ngenda kukikola because internet is giving me that platform to connect with everyone that I want in this world yeah so abayimbi njagala nabo bakitegeere nti kati saawa zino tuli connected nnyo n'okusinga ekyali kibadde tusobola tolina kwegayira anything because we are great we are very great musicians we are very great and actually the greatest akataleke kababijje ensolo nkambwe otunulira abaproducer bali mu ggwanga Uganda ani asinga okukubira akutekaleke asinga okunkubira like okunkubira kyemmanyi wali oyingira wagamba nti gundi oyo akuba era bwogerageranya akatale essaawa yakakati we nali nyingira Washington baba yali ansabulira ne Alan bali bansabulira bulungi ne Kiwu and so many other people there apparently omuntu akuba ebintu so many abaana bazze ate kati abaana abakabi ne bemutanaba kumanyira mugenda bamanyira mu reverb awo mugenda kuwulira endongo gye mutawulirangako so apparently I think before my ngabange tebannaba kugenda katale sijja kubagamba mbatiise mbu bebasinga but I know inside me nti bebasinga and I know my reverb team is the best music producer I've tested that I know so kyenyinza ogamba when we follow the market and the ears ne si mu music we anyuma yeah
leka negote nenkoko yange leka njemisi enkoko y'omuko leka negote omwana wabo leka nemisi tetulaba kutya abagenyi baffe tulabira wa tulaba kutya abagenyi baffe tulabira wa tulaba kutya abagenyi baffe tulabira wa mukole kankubireko kukyama ky'enju eno n'ebikwata ku mukyala kutwala otutte wa kiugu oyo luzi lwa bisima mulangira yakaluma naye tekafuna nkofu luwombo lwa mpanga oyo kabiri kaliri otutte wa kyejo wonyiga tokuba tinawe mwana wa mama kwata n'ebyange omusajja bwe buyinza bw'amaka munnange tonyomola balo sowani yogiterekanga ne waba taliwo munnange togiwa bayise ebyo ebigambo byange mwattu byolina okukwata olw'obufumbo bwammwe bulyoke bufune ekitiibwa naye nga tweyanziza mwebale kulonda ono tweyanziza tusimbi tulaba kutya abagenyi baffe tulabira wa tulaba kutya abagenyi baffe tulabira wa tulaba kutya abagenyi baffe tulabira wa tulaba kuki tulabira wa kangagomyawo kubanga okay.